Here we go. Nasazo mukazinga kaba masika kaba ne bamujereka ne bamugamba tolina sente okuvale warokoka ne bamugamba koma wekeno tokuwa mulimo ofune sente kye bamugamba mukwano gwange toda kye wava balina sente balina mamotoka naye gatuka ne gagwawo gwe tolina sente olina mukama atakwawo bakusekerera ti tolina sente tolina nyumba bakusekerera okuvale walokoka tolina kolina bali banga bakirira nkateye mukama kwambuza baleke 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 munange munange tofayo munange olina katonda ow'amaanyi asinga bonna olina katonda atalemwambeerera agisobola mwekwate munyweze oyo katonda tajja kuyiwa buli kimu akisobola byonna bisobola akujja mufuku akutusa n'abalangira akujja ewanyomebwa n'akufuula ow'amaanyi kati abaseka baleke baseke katonda owakulwanire obakusekerera nti tolina sente tolina nyumba bakusekerera okuvale walokoka tolina kolina bali banga bakirira nkateye mukama kwambuza baleke 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 baseke munange tofayo munange olina katonda ow'amaanyi asinga bonna olina katonda atalemwambeera agisobola mwekwate munyweze oyo katonda tajja kuyiwa buli kimu akisobola byonna bisobola bali kwewunya nga katonda wo takulese eyali omupangisa ozimbye kalina eyatambuza ng'ebigere ng'emmotoka onyola bwe baloga nti tolifumbirwa okubye kadaali eyali omugumba ng'abaana obusa baleke 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 I guess DJ, it's okay. Okay, I guess the Panananga Yangi, I didn't come in as it is here. So, can we discover that you can share India, for example, the ah, it was the already meeting. Then I did just like I can to that one inside.
This is my opportunity. I never let go of my This is my opportunity. Continue this wire. How you want to see the road? I can't get a close to me.
One more time, give it up for Esther Misha. Wow, thank you so much. All right. Okay. Yes. niwe batuleka wane bagamba nti mwabamanyi betugenze tebina kukompa egiyonna naye ate nga ne reception eno tutambulira omulungi abaana balina okulaba ebyafaayo tunange bagambye taata omusumba uyo emabikawo so Nsumba Harriet manyi amannya amagwira eryange ngezaako okasuka obulungi bire golooza lyawano genda bire simanyi gye lyava Nsumba Harriet wonna waali agenda kuba ng'ate munnange atuwa essaala nemme yonna agisabira lumu yonna tugisabire lumu oyogedde ku mmere awo kakubere engalo nga twaniriza omusumba bannange mumwongere okugabeza kimanyi ebyokusumba sirya nomulaba mugamba pulezidenti nabo manyi kyebalina okusumba abantu amamasumbaugwaniriza ogenda kubanga okuwa omukisa nemmere byonna n'ebirabo sabira kikukuba bajja kiwulira neyanzanyo neyanzege njagala okwebaza Katonda lw'abagole bano era ku lunaku luno Katonda akuwadde omukisa tulabe kubaana bano nga bagenda okufumbirwa ekitiibwa nkiriza Mukama Bayibuli egamba mu Proverbs 18:22 alaba omukazi okufumbirwa alaba ekirungi era afuna okutambira Mukama era neyogera mu 1 Peter olulimi lwa 4 essula ya 4 olulimi lwa 8 okusinga byonna nga mulina okwagalana okungi ennyo mwekana mwekka kino ekintu ky'abantu babiri mwekana mwekka mulina okusooka okweyagala ne mweyagalira ddala era nebaza Katonda ti kino kyavudde okwagalana Yesu yeebazibwa era n'ayongera kubanga okwagala kulikka ku bibi bingi okwagala kulikka ku bibi bingi nti omukyalo oba omwami ne balaba akoze ekibi okwagala kwe mulina wakati wammwe kujja kubikkako Yesu yeebazibwa
kale katwebaze Katonda kyatukoze obulungi obuteekanika. Katonda omulungi, Katonda ow'ekisa, ssebo njagala okwebaza olw'olunaku olwaleero. Walumanya ngera Bayibuli bw'egamba nti nakumanya. Katonda bakutonde bakutoba nnyo ng'akulinako pulaani nnungi. Njagala okwebaza Katonda nti pulaani y'abaana bano etuukiriziddwa olunaku olwaleero. Katonda nga bwe yateekateeka era be batukuŋŋaaniza wano olunaku olwaleero. Taata tukwebaza olw'abaana bano era nga tubawonga mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu omwana wa Katonda omulamu bw'atandika era bw'omaliriza. Tusaba obufumo bw'abaana bano olugendo lwe batandise. Katonda omuyinza w'ebintu byonna obeere mu bufumbo bwabwe. Buli nsonga yonna bagireetenga mu maaso go. Buli nsonga yonna bagirowoozeengako babiri nga tebana kuyingizamu bantu balala. Tubasabidde omukisa gwa Katonda n'obufumbo okunywera bubeere obufumbo obw'essanyu. Oyogera mu kigambo kyo tetugenda kuzaala baana bakula bannaku. Mukama nzikiriza nti abaana bano ogenda kubawa ezzadde naye abaana baabwe tebalina bannaku. Bajja kubeera n'emirembe mu nsi muno. Ogenda bagabikira tebagenda kuba bannaku. Mbasabidde omukisa gwa Katonda. Weebale nnyo olw'olunaku luno Mukama. Kati banganye nsabire n'emmere. Taata tukwebaza nti omukolo gunyuma kulya. Yesu yeebazibwe. Tukkiriza nti Katonda tewateeseteese. Tusaba okiwa omukisa tukirye tukiwoomerwe emmere tusanyuse ate esimba omubiri n'omwoyo. Tukisabidde ebeere ennungi olunaku lubeere nnungi tulusanyukiremu era n'abagenda okuleeta ebirabo Mukama manyi nti batodde okusinziira ku ntoko y'omutima gwabwe nga bwewayogedde nabo. Leka ebirabo bye bagenda okuwa abagole Mukama bibeeremu ebirabo ebirungi. Tetusuubiramu kirabo kibi. Tusuubira ekirabo ekigenda okubawa omukisa. Tubasabidde omukisa gwa Katonda babeere wamu twabagabo kibaawula mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amina. Tweyanziza nnyo nsonga naye siwulidde ng'agamba nange agenda okiri agasa ekinoomu. Bwe twali omubende eri omanye emikono gy'eri byawanga byagundu bayita obusumu okusabira emmere bafundikira tugeze mu deliverance. Bana basumba b'engo bangu sebona benjalege bano bagenda okugera oluka ku mmere. Omanyi oyinza okusaba n'okuba omusu omusibule gukukira ku mmere nga tubitegeera tusaba mpolampola. So abagole baffe ebintu bijja kuwola. Mugenda okukyenjiga naye bwe mutwale nebazazidde bwejja kulyewozi kubangira bawale ate obire tulinamu ak'enjawulo nga bwe twagambye nti okukola okikulinda wabulijjo. Kameramaani yeeteeseteese bulungi ng'obudde bukyalaba twandiyagadde abantu bano babeere nga bafuna kafaananyi akakeeki kyomugamba bannayitibwa baliddeko keeki. Just tubateekateeka just preparing you kale okumanya nti ddala keeki weeri tujja kubanga tugirya. So lijjogera kutuwanya akayimba akalungi munange akagenda okubanga katuleeta then bwe bunaavaawo tujja kuviika direct tugende tubenda tukyusa. So ketugenda okufuna kifaananyi kyakeekati tugendako mawanze tukusale mu muki batuweeko mu byaddala yeso. Bwe tuba tusala keeke waliwo okutera okugaaluka n'olinganga obwo so tatulika teweekanga babendiika essuwa eyakamutte omanyi waliwo luli eyagezaako kakuba kantwa lekagaana nkeera kaatulika tulikume nga bali mu halikuunu olulale naaku Ozza mwana ku ssomero ogenda mukyalira ogenda bweru oba weetaaga byakulya waka tukuleetedde Dawson Snacks Good Girl Nutrition yakokolera obwokulya obuwoomu buno kuba ku ssimu nooti 743 54 42 51 okukola oda yo with Dawson Snacks obwokulya obuwoomu.
alina amaanyi Yesu, alina amaanyi taata oyo, alina amaanyi bannange, alina amaanyi Yesu, alina amaanyi taata oyo, alina amaanyi omuwonya. Nasomye Bayibuli ne ndaba Mukama ng'alina amaanyi. Mu kitabo kya Makko waliwo omukazi eyalina endwadde, eyamala ebbanga ng'endwadde muluma nga tewali ayamba, eyatambula wonna mu basawo abalogo nga tewali amuwonya. Bwe yalaba Yesu mu kibiina ekinene n'adduka gy'ali, namukwatako omukono era Yesu n'awonya omukazi. Alina amaanyi, alina amaanyi Yesu, alina amaanyi taata oyo, alina amaanyi bannange, alina amaanyi Yesu, alina amaanyi taata oyo, alina amaanyi omuwonya. Yesu bwe ŋŋamba alina amaanyi agateekanika. Amaanyi ga Yesu gazibula amaaso, gawonya n'endwadde, ge gatambuza abalema, gazukiza abafa. Amaanyi ga Yesu. Pawulo ne Siira baali mu kkomera nga tewali ayamba, naye amaanyi ga Mukama Pawulo ne Siira gabajja mu kkomera. Alina amaanyi, alina amaanyi Yesu, alina amaanyi taata oyo, alina amaanyi bannange, alina amaanyi Yesu, alina amaanyi taata oyo, alina amaanyi omuwonya. Alina endwadde jangu eri Yesu ono agenda kuwonya. Owa puresha yangu, owa sirimu yangu, wa Mukama wali oyo. Sembera nawe tolwawo gwe tasaba sente. Alina amaanyi taata oyo Mukama yetalemererwa. Bakasiru boogera bakigala bawulira Mukama w'amaanyi. Yanguwa naawe abalina ebizibu mudduke n'omwe, abakwate ku mukono abawonye bannange muwone endwadde. Yanguwa jangu, yanguwa jangu, totya munnange, bwe bakolimira nawe yanguwa. Kumkizirira nansi. Yabadde kyakakikutu. Nemba. Okay. Ngenda kubakubala. Okay. Mire sinaba kuteekako lya pesta. Mr. Silva. Bwenzijyawo nga kintu kikomoka. Tubala tutya. Ngenda kubalimbuka buli eno sayidi eno. Ogenda tunula butuno ki? Tubale tukozese Trinity. Trinity. Yes. Yakyoyo. Yabeera kitaffe n'omwoyo mugugu. Amina ne basala. Okay. Kale bwe batyo bawanika akobagenda batya akacala. Akacala. Akambe. Weewaawo. Katonda kitaffe. Katonda omwana. Katonda omwoyo mutukuvu. Ne tugamba ffenna nti Amina. Alina amaanyi Yesu, alina amaanyi taata oyo, alina amaanyi bannange, alina amaanyi Yesu, alina amaanyi taata oyo, alina amaanyi omuwonya. Nasomye Bayibuli ne ndaba Mukama ng'alina amaanyi. Mu kitabo kya Makko waliwo omukazi eyalina endwadde,
eyamala ebbanga ng'endwadde muluma nga tewali ayamba, eyatambula wonna mu basawo abalogo nga tewali amuwonya. Bwe yalaba Yesu mu kibiina ekinene n'adduka gy'ali, n'amukwatako omukono era Yesu n'awonya omukazi alina amaanyi. Alina amaanyi Yesu, alina amaanyi taata oyo, alina amaanyi bannange, alina amaanyi Yesu, alina amaanyi taata oyo, alina amaanyi omuwonya. Yesu gwe ngamba alina amaanyi agateekanika, amaanyi ga Yesu gazibula amaaso gawonya n'endwadde, ge gatambuza abalema gazukiza abafa. Amaanyi ga Yesu. Pawulo ne Siira bali mu kkomera nga tewali ayamba, naye amaanyi ga Mukama Pawulo ne Siira gabajja mu kkomera. Alina amaanyi, alina amaanyi Yesu, alina amaanyi taata oyo, alina amaanyi bannange, alina amaanyi Yesu, alina amaanyi taata oyo, alina amaanyi omuwonya. Alina endwadde jangu eri Yesu ono agenda kuwonya. Owa puresha yangu, owa sirimu yangu, wa Mukama wa Kwina yabengeye. Awo bakola batya? Awo batuuka kati nga kawulo kirabye. Ageya. Bangeye. Baganga bannangu mwana nga. Kati abantu abasiima babeera bakikazi. Soko lileko, sinali ambele. Sindakuna kinakakulya. Yayenga. Okuwayiriza. Awengeye. Sisobola wani. Nawe kimanyi kyenjogera. Asajja obupa. Mugeye. Nikoga. Najjawubayo olugulu ekigere nabeeki ekibeerayo. Okay. Kale bwe tuvaawo kemulowooza tetteeyo gyeyaku. Yo agenda kudayo kale akate kalo bakasha nabakoze kumteekateeka bagiyita altebo mama D waki wakoze ku byokulya nakoze ku byokulya tegasantulaiko ebuuyi wali nga ndaba olukundi bino bye tukola ku serebusaabinze nga webiri babuvumu nnyo manya nti ekyokulya mwekiri kino kyakwakwatiramu saagala kupiikinga bayinza okundegyebuse naye ebiseera bino abaana ab'okuwala b'amaanyi baana ab'okuwala b'amaanyi obulanyi abaana ab'okuwala bakola nnyo bati era abaana ab'obulenzi tulina okwewalako okulaba nti nabbe kutwala naye weyanziza nnyo obala omulimu ettendo gwe kukoze amutereemu dijja ogenda kuba ng'okwongera mpolampola tujja kusobola okulindaku mubakulema siwewa tulogere ku mmeeza tugende ku mmeeza n'ekyokulya omukolo ali oyo sembera nawe tolwawo gwe tasaba ssente, alina amaanyi taata oyo Mukama yetalemererwa, bakasiru boogera bakigala bawulira Mukama w'amaanyi. Yanguwa naawe abalina ebizibu mudduke nomwe, abakwate ku mukono abawonye bannange muwone endwadde. Yanguwa jangu, yanguwa jangu, totya munnange gwe bakolimira nawe yanguwa ojeri Yesu, gwe baloga nawe tolwawo munnange Yesu wali oyo alina amaanyi taata oyo, alina amaanyi Mukama, obusobozi abulina Mukama buli kimu akirina, bisobola birina
oyo kabaka talemererwa alina amaanyi alina amaanyi alina amaanyi alina amaanyi. Yes, hello, Mjebare. Mjebare. Neba nayo lwakite muwasa. Lwakite mufumbirwa. Ama tujja kufumbirwa tujja kuwasa. Naye nga kale lwofumbirwa naye kwe abantu. Mufumbirwe mutuwe emikolo tukole muwase. Okay, tukole kuba tuli. Tetwagala kulinda mukolo gwa Dawson. She is still young. Muto. Hey. Then got your best MCs. Yeah. Yeah, your best MCs. The brands of Uganda. You got transitions of Mommy Dawson. We're doing your Kologo. Obanga Tukoli Runkolo, which you want to get it out. Kutali Mubigambo, your sisters, or Kutali Mulata and music. It's a I'm not. But did you have the money but never far for young and reject the so we're doing your warm Kologo from night. Yeah, first number is all about you get in touch with us. Yeah. Ate bulikimuti jakubanga kitambula maridadi sana. The Billy Brands of Uganda. Webale concert. Eja ya mgomnana. Mgomnana nga bili munya kera kubera Sunday oja kubaja ku magundi. Mukama yebazibwe nnyo abooluganda mwenna abampuliriza amanya nze Robert Mukisa omusajja omuyimbi aweereza Katonda. Nzize wano okubanga njogera ku nnyimba zange oba okuyimba oluyimba lugamba nti nkusabira mu guno omwaka Katonda abeeko kyakolerera obulamu bwo. Kati nsaba ompulirize oluyimba olujja kukola bulungi mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Nkusabira mu guno omwaka, nkusabira mu guno omwaka gwe, watalina sente ozifune, watalina nyumba ogifune, watalina mmotoka ozivuge. Muguno omwaka watalina abaana obafune, ozaale n'abalongo bange bakuyite Ssaalongo oba Nnaalongo. Oh, kusabira mu guno omwaka, kusabira gwe, kyoyagala Mukama kikuwe. Kusabira gwe, kusabira mu guno omwaka, kusabira gwe, kyoyagala Mukama kikuwe. Kusabira gwe, kusabira mu guno omwaka, kusabira gwe, kyoyagala Mukama kikuwe. Kusabira gwe. This is Sarah Jory, Sarah Jory, Sarah Jory. Oh, dese maulire malungi muguno mwaka sebo bakogeddeko bingi, titolina sente, titolina nyumba. Kusabira mu guno omwaka, watalina sente ozifune, watalina nyumba ogifune, mu linnya lya Yesu akikole. Nkusabira mu guno omwaka, kusabira gwe, kyoyagala Mukama kikuwe. Kusabira gwe.